ko jako akawuwo okulaba nti nno lwe tufunye justice twalibadde maybe tufuna closer nti omuntu eyatta omwana waffe abaddewo mu kooti era naweebwa ekibonerezo. Kooti enkulu etuula e Mukono esingisizza Dr. Matthew Kirabo omusango gw'okutta eyali muganziwe Desire Mirembe ngono yali asoma busawo ku University Makerere. Prosecution has proved their case beyond reasonable doubt that it is Kirabo Matthew that participated in this offence of murder. I therefore find him guilty of this charge and I do convict him of the same as charged. Omuwabi wa gavumenti Happiness ayine byonna agamba nti Kirabo yatta Mirembe ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2015 ku kyalo Kabubwe ekisangibwa e Lugazi mu disitulikiti y'e Buyikwe. Omulambo gwe n'agusuula mu bikajjo ng'agamba nti bano baali bafunye obutakkaanya mu mukwano gwabwe. Annyonnyodde nti ono bwe yakwatibwa poliisi yagikulembera okugituusa paka mu kifo omugenzi we yamuttira era mu katambi akakwatibwa ono alaga abapoliisi abaali mu kunoonyereza engeri gye yattamu muganziwe ng'akozesa akaso akakozesebwa mu kulongoosa. It shows that for a fact this was a sad story of love gone sour. The two lovebirds developed relationship challenges and the girl sought counseling. In the process they agreed to meet to resolve these differences and according to the evidence this never came to be. Bw'abadde amusalira omusango guno omulamuzi ali mitambo gy'omusango guno mu kooti eno Henry Kaweesa yisaabirye obujulizi abwesigamizza ku katambi akakwatibwa mwalabikira ng'alaga engeri gye yattamu omugenzi era ng'akkiriza nti yamutta. Kirabo okutwala poliisi mu kifo we yassuula amasimu g'omugenzi wamu n'ekyokuba nti ono yasaba asonyiibwe olw'ensonga nti musajja mulokole awamu n'ensonga endala. Find that the prosecution has proved their case beyond reasonable doubt that it is Kirabo Matthew that participated in this offence of murder. Alagidde oludda oluwaabi okukwata n'okuleeta Kirabo mu kooti olwo nno nti lwalimuwa ekibonerezo. Kinajjukirwa nti Kirabo yateebwa kakalu ka kooti wabula n'abomba era kooti yamusaako ekibaluwa kibakuntumye. Bwe twogeddeko ne taata w'omugenzi Emmanuel Musoke awanjagidde ebitongole eby'enjawulo ssaako n'abantu ab'enjawulo okulaba ng'onaakwatibwa wabula akukkulumye olw'amateeka agaweebwa ekyanya ekyamusobozesa okubomba. Wonna amanyi Matthew Kirabo we yeekwese atuwe information yo bagitwale ku poliisi tulabe nti nno afune ekibonerezo ekimusaanyi. Tibamuwadde ekibonerezo right now, tibasobola kumuwa ekibonerezo nga talabise mu kooti. Ekibonerezo bajja kimuwa ne banaamukwata ne bamuleeta mu kooti n'aweebwa ekibonerezo. Bail system eno gye baateeka ku bantu abassa abantu yali badde ekwatibwamu oba erongoosebwamu nti obujulizi bwe bumala okubeerawo obulumika omuntu oyo yatta omuntu yali badde akuumibwa mu kkomera kubanga twaleeta abajulizi 12 nga omusibe akyalya butaala. Patrice Kyewalabye yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Singa yali akwatiddwa n'abeera mu kkomera twalituuse ku lunaku luno nga naffe tulinako akaseka akagamba nti oyatta omuntu omwana waffe ali mu kkomera naye bamusalidde omusango ogw'okutta omuntu ng'ate yadduka dda.